Akatambi kano kalaga omuvubuka eyabye pikipiki bbiri okuli UFV 777G ne UFD 762G nga yasoose ku bbeemu n'akomawo n'atwala n'endala. Obubbi buno bwabadde mu paakingi y'essundiro ly'amafuta erya Nero mu kabuga k'e Kiwoko mu disitulikiti y'e Nakaseke nga bwabaddewo ku ssaawa nga 8 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Wendi yadde maze okugulawo kuba n'enzo yaguddewo yaguddewo obuguzi katono n'afumya piki yasoose waayisooka eddakiika wakati ndowooza ku 2 n'akomawo n'akima piki ey'okubiri. Katambika neera kalaga nga waliwo omutuuze Samuel Waga eyabadde aze okukima pikipiki ye n'asanga omuvubuka ono kyokka teyategedde nti yabadde mubbi. Bwana yanekanga bwati nakwata wano bwati mu kkubo wakati wa tooyi ne wakati w'emmotoka n'akkirira bwa nemubuuza lisiti yo ngikulekere kuba piki yankola ki ngitwala naŋŋamba nedda lisiti gitwale ogiwe oyaddako awo gundi asikaali eyo yali kuki ku pampu konze nasamba pikipiki nengikyusa nenjija lisiti nenjiragaani Isma Kalungi nga yakulira parking eno agambye nti obubbi bwa pikipiki mu parking kati bweyongedde ng'eyabye pikipiki zino yazze tamanyi nti kamera zimulaba. Buli movement gye yakoze yonna ng'atwala piki tugirina era ekifaananyi kyonna tukirina kale tayambadde kakookolo ntayambadde akakookolo. Kalungi agamba nti omuvubuka ono okuyingira yayitidde mu kituli emanju wa parking bw'atyo n'amenya kufulu ezabadde ku geeti n'atandika okusomba pikipiki zino. Kisoboka okuba ng'ali eyamubalidde obubalizi ajja atudde. Parking zonna ezitwerotoolodde wano eno bazibbyeko piki zonna. Lumu bali parking gye babbamu piki emabega waliwo banka eri wali eri bagibba ne babbamu era zipiki. Dan Masembe omu ku bannannyini pikipiki ezabbiddwa agambye nti walina okubaawo ekikolebwa ku bantu ababaguza pikipiki kubanga nabo beebuuza engeri obuuma gye buggyibwa mu pikipiki zaabwe ate nga bazigula bamanyi nti singa zibbibwa basobola okuzirondoola. Nawe batunuulidde piki entambula gye yatambudde kilomita ntono nnyo okuva wano neyambuka ku kisaawe waggulu batugamba nti gundi yaabwe device gye bassaamu weyakomye okukola ki weyakomye okusoma ne baginoonyaako device neebula. So kitegeeza nti ne security gye batuwa ku piki eyo device weeyina okugenda erina okubanga buli omu tasobola kugifuna wano either agijjamu agimanyi nti yagissaamu oba okubanga bagissa awantu weetasobola kukola ki kuviiramu. Ategeezezza nti obutayimbwa e Nakaseke bubadde bukendedde nga kati ekiriwo ze pikipiki ezibbibwa mu paakingi n'asaba poliisi erondoola ababba pikipiki zaabwe bakwatibwe era bavunaanibwe. Piki yabadde empya nga ya wiiki nga mpya ya wiiki era olinajja n'agirondamu mu bokisi ezabaddewo zonna yabadde eri n'azitegulategula ng'akatambi we kanaalaga abantu naye tusaba nti omuntu yenna alabye ku muntu oyo atuyambe buyambi kubanga olwaleero atutte eyange taginsanzeeko yandi n'okunzita yandinzise. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Savannah Patrick Lule agambye nti batandise dde okunoonyereza okuzuula eyabbye pikipiki zino wabula asabye bannannyini parking okubeera abeegendereza ku ngeri gye bakuuma mu pikipiki zino oba waakiri bafune abakuumi ababeera mu parking zaabwe okwongereza ku kamera. Naye tukubiriza abantu baffe abalina zi parking ez'enjawulo naddala ezitereka ebidduka okubeera nti bafuna abakuumi abatendeke. Waswa Beka Senton Kagere yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.